Ebukoma Nsimbi abawagizi b'abavuganya mu disitulikiti eno bazzeemu okulya amatereke. Bino bibadde ku kyalo Buwenda mu ggombolola y'ekibinge Bukoma Nsimbi South. Abawagizi ba Hassan Mukiibi avuganya ku Bwannamunigina okubagana n'abawagizi b'omubaka Godfrey Kayemba Solo owa NOP bwe babadde bava mu nkuŋŋaana z'okunoonya akalulu. Kigambibwa nti abawagizi ba Mukiibi bakidde abamu ku bawagizi ba Kayemba ne babatimpula ng'entabwe yavudde kwagambibwa okuba omuwagizi wa Kayemba okujja mu lukuŋŋaana lwabwe ng'ayambadde akakookolo ng'alina n'ekigambibwa okuba ekiso. Abaana basse ne bajja ne batandika okuŋoola kati netandika okulengera abantu nga beesindika kakati ekyavuddemu ne beeza ku bbali olutalo gye lwatandikidde. Jamiru yegeererezezza ku bukambwe buno agamba nti bino byonna bya bulimba nti kubanga abamukubye bamulumbye kumpi n'amaka ge nga bamulanga butawagira Hassan Mukiibi. Nagenze okulaba ng'emmotoka dulooni ejja nga babuukamu nga bajja okunkwata nga nzira emabega wa kawunta gye bansise ne bampalaganya ne bankuba emigaawo ne banyingiza dulooni. Basookanga ebyokusaaga ne bakuba abantu baffe ekijamenvu ne bakuba embaale kinoni ne bakuba abalala abatuuze baffe Buwenda kati bagenze kudda ku kyalo ne bakuba abantu ab'enjawulo. Wabula bwe tutuukiridde enkambi ya Mukiibi nabo balumiriza ba Kayemba Solo ne Ssemakula okubasosonkereza. Kayemba Solo n'abawagizi banoonya akalulu bave mu ffujjo. Embeera eno ewaliriza abavuganya ne Hassan Mukiibi okuli Kayemba Solo ne Bashir Ssemakula akwatidde ekibiina ki NRM Bendera ku kyombaka wa Bukoma Nsimbi South kw'ossa n'abawagizi baabwe okuddukira ku poliisi e Masaka okwekubira enduulu. Twawaaba Bukoma Nsimbi nereeno tango gyegiri naye Hassan tebamukwatangako wadde okwata omwana we. Ono bamukuba n'azirika luli. Hassan yennyini yamukubira ebikonde wuuno. Babaleetera akatambi nga Hassan Mukiibi akuba omuki omwana. Disitulikiti eyogerwako eya Bukoma Nsimbi eriko ebifo 3 ebikiikirwa ababaka ba Parliament okuli Bukoma Nsimbi South, Bukoma Nsimbi North n'ekifo ky'omubaka omukyala nga bino byonna byawangulwa bannakibiina ki NOP okuli Dr. Christine Ndiwalana, Geoffrey Kayemba Solo ne Veronica Nannyondo. Wabula nga mu kiseera kino abavuganya ku bifo bino byonna basoba 200. Ate abawenja akalulu ku kifo ky'omubaka wa Parliament e Kalungu batandise okweyogerera ebigambo ebitali biwoomu nga buli omu alaga abalonzi nga munne bw'atandise okumulima empindi ku mabega. Minisita omubeezi ow'amazzi Aisha Sekindi ng'avuganya ku kifo ky'omubaka omukyala ku Bwannamunigina asinzidde mu Town Council y'e Lukaya mu muluka gw'e Kaliro ng'ayogerako eri abalonzi n'ennyamira oba bannakibiina ki NRM okumulima empindi ku mugongo n'okutuuka okutulugunya abantu be. Olunaku lweggulo nagambye ngenda kukwata obukadde 4 ngenda bunoomu mbusindise okusimya empidde ebbanja ly'ammanja liggwe. Ate bannanop nga bakulembeddwamu Joseph Gonzaga Ssewungu ayagala ekyakalungu West mu lukuŋŋaana lwakubye mu ggombolola y'ekyamuliibwa ku kisaawe aleese abayimbi ne basanyusa abawagizi. Ono ategezezza abalonzi nti ku bavuganya bonna yasaanidde era ku ye abalonzi kwe balina okusibira. Kuleta Masaka balaganze namugoye bolaba abantu abatali omwaka wa Parliament abasinga abeesibyewo bapangisa amayumba bwe basula. Kubanga tuli mu kabiina ak'obukulembeze nga tunoonya abakulembeze abasobola okuyimirira ku nsonga z'abantu abasobola okuyimirira nga bali mu ensa batono nnyo. Muluka gwe atalina mirimu. Ate avuganya ku kyakalungu East Yusuf Kiruta Ngerettanyi ne Shakira Zinga Namiiro ayagala eky'omubaka omukyala beegasse ku Joseph Gonzaga Ssewungu okunga abawagizi ne bategeeza bannakalungu nti bwe budde bakozesa omukisa gw'okulonda okulaba nga beekolera ku bibaluma mu kitundu. Akaluluko ly'eddoboozi lyo omuluka gwe atalina mirimu akaluluko ke kagenda okuwa emirimu. Era kulangira ebibiina by'obwegassi, era kulangira ebibiina by'ababoodabooda, ebibiina by'abavubuka, eby'emizannyo, okulwana okulaba ng'ekitundu kyaffe kifuna enkuga entuufu. Ne Jinja abavuganya ku kya Jinja South East bawera nga buli omu bwagenda okulya munnaako endo. Ekifo kino kivuganyizibwako abantu 7 okuli Nathan Igeme Nabeeta atalina kibiina mwajjidde, Paul Mweru owa NOP, Richard Mbaziira akwatidde NRM Bendera, Peter Muwanika, Paul Mugoya ali ku Bwannamunigina, Andrew Ntalo wa DP ne Musa Kabugo wa FDC.
Okusinziira akakiiko k'ebyokulonda bano leero akalulu bakawenjereza mu Masese 1 ne 2, Danida, Rocco Village ne Jinja Central Business Area. Abamu ku bano batambudde nju ku nju nga baperereza abalonzi. Kati mu lukungaana lwakubye mu Jinja Central Business Area, Monna NRM Richard Mbaziira asabye abalonzi okumwesiga nti ng'agoberera manifesito y'ekibiina ki NRM yasobola okutuusa empeereza ku bantu. Ate ye omubaka aliko ng'era ayagala kuddamu kumwesiga, Nathan Igeme Nabeta agamba nti akyalina bingi by'alina okuweereza bannajjinja South East. So omulama gwaffe gwonna protecting amataka g'abantu baffe, local housing n'ebyo bibiri kubanga ndibona abantu abasinga balikwenda kuleeta bagaiga kugula mataka kutwala abantu baffe. So nga ye munnanno Paul Mwiru agamba nti ekitundu kino kisigadde nnyo emabega ng'ensonga eva ku mubaka, kale n'abasaba okumwesiga ababbulule. Ekifo kyali kyafuuka kyakuwulirisa nga tukyakuteesa, so abataka baduuba nti bwenaira mu paalamenti badako abaze mu baafuna ebiroboozi mu paalamenti nekuba kintu ekikulu. Wabula wadde nga bano beejaga okukiikirira abantu mu kitundu kino, abatuuze bagamba tebalina kye bafunye mu mubaka. Amayumba gatusulamu gawe gafaanana, la ebigo byetunaabiramu ebifaanana, bw'otunula ku toilet zokka weegomba ffennaku. Nina abaana basatu naye nze mama nze taata, nze mbalabirira. Weetaaga n'omuntu akuwa ku buyambi osobola okufuna ka kapito ng'omukulu ng'aze okubafuna. Okusinziira ku balonzi, abantu bwe bati balabikako mu biseera by'akakuyege, wabula okulonda oluggwa tebaddamu kulabikako. Tubawo obululu ne balo be bagende ne beebaka ne basula eyo bakomawo kati bakomyewo saa zino nga kampeyini etuuse. Abantu bona benda omukulembeze anaabafaako atabulankanya ebintu byaibwe. Bino nga bigenda mu maaso bo banna NRM Jinja North Division bakungaanya okusaba omutonzi abasobozesa okuyita mu kulonda kwa bonna emirembe. Okusaba kuno kukulembeddwamu Sheikh Ahmed Bateganya nga kwetabiddwamu abakulembeze mu nzikiriza ez'enjawulo, abantu ba bulijjo ne bannabyabufuzi. Ba imaamu bakunga emizigiti gyabwe, abasiraamu babaiteekamu n'abantu bona mu byalo babaiteekamu batuuke mu kulonda nga bali bulungi. Abeggwanyiza ebifo ebyenjawulo okuva mu bibiina ebyenjawulo mu Jinja North basabye abalonzi okubeesiga. Eriyo ebitatambwire bulungi nga ku sayidi y'ebyobulamu, ebyendegeresa, amazira n'enkulaakulana nkane okwempoweringa abakyala. Ng'omusomesa mba holistic mba all round nga buli aspect njigemaku. Era nga nsuubiza abanayidinda nti nze nina enteekateeka banange bona de batabakobeire ku mukalulu kano. Wano eyaliko Minisita Daudi Migereko asabye bannajjinja okuyira President Museveni obululu gwagambye nti ye mukulembeze omutuufu. Okuva n'olwaleero endolo tudiveemu tutambule tubone nga message eya NRM eya President eya Kalulu etuuka ku buli maka. Bano basuubiza okugenda mu maaso n'enkuŋŋaana bwe ziti okulaba ng'emirembe gibukala mu ggwanga naddala mu kaseera kano ak'okulonda. Allahu Akbar.